Kabadde kaseera ka bunkenke ku kkooti y'e Nakawa n'ebitundu ebirinaanyeewo nga Dr. Kizza Besigye asimbibwa mu maaso g'omulamuzi. Obwedda ekitongole kya byakwerinda kiri bulindaala okulaba nga tewali muntu yenna atuuka ku Dr. Kizza Besigye era ng'obwedda n'enguudo ezituuka ku kkooti eno ey'e Nakawa zonna ziggaddwa nga tewali kidduka kikkirizibwa kuzikozesa okuggyako ez'ebyokwerinda. Eno bibadde biti nga Dr. Kizza Besigye munda mu kkooti ng'asomerwa omusango gw'okulya mu nsi y'olukwe bwe yasalawo okwerayiza ku bwa pulezidenti wamu ne banne abaaliwo okusinziira ku muwabi wa gavumenti Deborah Itwawu. Ono ayongerako nti Besigye okukwatibwa nga 11 omwezi guno yali agezaako okukunga abantu kujja kwetaba mu kulayizibwa kwe nga pulezidenti wa Uganda, ekintu ekimenya amateeka. Wano Dr. Kizza Besigye waategeerezza omulamuzi nga bwe yatambuzibwa mu mbeera enzibu ennyo ng'amaze okukwatibwa mu bifo eby'enjawulo. I was driven in horrific conditions to Narufenya police station in Jinja, where I was put in the cells for some time. After a short while in the cells, I was removed, handcuffed, transferred to Jinja Airfield, put in a police helicopter and flown to Moroto, where I was detained at Moroto Central Police Station. We got to Moroto Central Police Station about 7 in the evening. Besigye era agenze maaso n'ategeeza omulamuzi nti okuva okulonda lwe kwaggwa teyaddamu okkirizibwa kuva wakaawe omwezi mulamba n'ennaku ezigwamu. Immediately after the last election, I was put under illegal detention for about 45 days. Detained in a place not gazetted by law and not put before any court of law. Besigye era annyonnyodde omulamuzi nti obulamu bwe buli mu matigga olw'embeera gy'ayisibwamu abasirikale bano. Yes, I'm just this court says it is the first court that I have come to. Yes, that's very correct. Regarding the urgent concerns that I have That is very correct. My fears. However, I would like to sustain the objection because those concerns which are not part of this case should not be brought within this hearing. Your worship, concerns related to the fears for my life. Now, I'm directing that those concerns should be directed now to the relevant court, High Court, through yourself, or through your because they will then approve to the concerns and make appropriate decisions. Your worship, my concerns have nothing to do with the case that is going to be heard by the High Court. My concerns are fears for my life, which court, for this I purpose, believe every court. Wano bapulida ba Dr. Kizza Besigye nga bakulembeddwamu Asumani Basaalirwa bavumiriddwa ekikolwa kya kkooti okukusa omuntu waabwe kubanga babagambye essaawa 3 ez'okumakya kkooti lwerina okutandika kyokka kkooti eno etandise essaawa 2 ez'okumakya. Kuba singa baadde batugambye nti ajja wano ssaawa 2 twandibadde wano emu kitundu. Singa batugambye nti bamuleeta ssaawa 12 ssaawa 11 twandibadde wano. Kibi kisinge n'okusulawo. Kati ffe otumanyi nti ssaawa za kkooti zibeera 3 kubanze ntuuse wano ng'ebula dakiika 10 okuwera essaawa 3 naye nsanze Dr. Besigye taliiwo ng'olwedde baakoze eki baamututte. Ono agamba nti ab'ebyokwerinda bakoze kinene nnyo okubalemesa okukiikirira omuntu waabwe kubanga n'okutuuka ku kkooti bayise mu kunyigirizibwa kw'amaanyi. Okusookera ddala okutuuka ku kkooti wano kibadde kizibu
kooti etaddewo embeera nti oba oli looya oba oli munnamawulire oba oli muntu wa bulijjo emmotoka oteeka gireka kumpi nga kilomita namba okutambula okutuuka wano. Basalirwa avumiridde nnyo ekyokuvunaana Dr. Kizza Besigye emirundi ebiri ku musango gwe gumu mu kkooti ez'enjawulo kubanga yasimbibwa dda mu kkooti Moroto era ku musango guno nga bano kati bagamba bakwekubira enduulu ewa Ssaabalamuzi. Eno ensonga Chief Justice ateekwa okugitegeera twemulugunye mu butongole kuba ekikoleddwa ku Dr. Besigye tekimanyikiddwa mu mateeka nti omuntu aleetebwa ssaawa tezinnaba n'asomera omusango tomuwadde mukisa ne balooya be kutuuka. Embeera nzibu nnyo. Kuba Dr. Besigye Munnayuganda yekka kati akwatiddwa ku musango gumu n'avunaanizibwa mu bifo eby'enjawulo. Okugibwa wano okumutwala Moroto ekisooka kyali kimenya mateeka. Kati okumukomyawo wano bagezaako kusiiga muzigo ku kiri kye baakola ekyali kimenya amateeka. Amateeka gali kiriya. Era ze neewuunya abawaabi ba gavumenti batuswaza twasoma nabo amateeka. Omuntu avunaanyizibwa mu kifo mwakoze eki mwazizza omusango ekyo kimanyikiddwa. Ate bawagizi ba Dr. Kizza Besigye bavumiridde nnyo ekikolwa kino kubanga tebakkiriziddwa wadde okulaba ku muntu waabwe. Ekigendererwa kyabwe kya kumuraga nti abeerewo yekka maybe bamudemoralizing which is not going to be possible kubanga abantu baagala President Besigye ye president w'abantu mu butuufu. Are you happy? Are you people happy with the situation Uganda is going? Even if there are men in uniform, even men in uniform, they are concerned. But this issue of orders, let's get civil. Let us get civil. Uganda deserves civility. Our fathers, our grandfathers and grandfathers have lived in this country, have perished and died in this country, and therefore we have a right to this country. As citizens of this country, it's true. All of us are dead. Psychologically we are dead. Physically we are dead. We are left with nothing but probably to die, if that's what it takes. Dr. Kizza Besigye aziddwayo ku mmeere Luzira mu byokwerinda eby'ekitalo okutuusa nga lumu omwezi gw'omukaaga awera ennembe n'ogumuvunaanwa ogw'okulya mu nsi y'olukwe. Abakali Serunyiiko, WBS TV, Kampala.